omusajja asigalenga musajja buli yakugamba nti omusajja musinga ssente kati anfuga atya muleka agende ofune gwe mwenkana ne ssente gwe anaakufuga muleka agende ofune gwe mwenkanya ssente oba akusinga ssente ng'onokkiriza kufuge akitegedde otherwise ogenda kujooga omusajja ate omusajja ne bwaba mwana muto wa myaka 3 ayagala okwerekera mwaka ak'obusajja emaani yes kati guno omulembe tulina kye twakwata obubi nti okukola kw'omukazi oba eddembe ly'obuntu lituleetedde okwonoona amaka gaffe olw'embeera ze twagala okweyisaamu. Bw'okkiriza nti nafumbirwa Shalom wange ayingiza gwe mu kitundu muwekitiibwa ku gwe mu kitundu gwe. Kati abakazi ennaku zino tulina obuzibu bwebo n'emikwano egituliraanye. Emikwano gimazeewo amakasi. N'abasajja balina obuzibu olw'emikwano egibaliraanye n'okwagala okukkakasa emikwano egibaliraanye. Abasajja tusobola okumya bakyala baffe olw'emikwano tukakasa emikwano gyaffe egituliraanye. Anti bagamba Shalom okeera kyewaka wegosiba pampa naye nga Shalom gw'oyina oyina gwe muggwe ekikugamba ankeera waka ne mukyala wange tunyumyamu nze Shalom okusiba pampa y'omwana wange sikirinaako obuzibu Jaden mwana wange Shalom okuyambako mukyala wange okwoza ebintu ekyo sikirinaamu ki kati mukwano gwo n'obimunyumiza n'akubuuza oli musajja kiggwa akeereeka akakamanyiro olwotandika okwemanyiiza omukazi ojja tuuka okwagala obirekeraawo nga tokyalina bwobirekeraawo. Shalom olwo n'agamba bw'atuuka mu banne alaba bagamba nno omukazi agenda bw'oba obavaamu bagakanzireeka tegeeza n'emikwano gicontributinze ku divorce cases empitirivu.